Kitalo nnyo nti omuyimbi David Vice Ssaalongo yavudde mu bulamu bw'ensi eno ku Lwokusatu nga 28 omwezi ogwa January 2026. David Vice ono abadde attunka n'ekirwadde okumala ebbanga eriwerako era abadde nga mpa abantu update ku ebyo ebigenda mu maaso mu bulamu bwe. Vice yalwala ekirwadde kitaategeerekeka era abadde nga mu ddwaliro eryeyiganga Nakavule gy'abadde afuniranga obujjanjabi. Ekirwadde kino kyakosa ebitundu by'omubiri ebiwerako omuli ekibumba n'ensigo, ebitundu ebirabika nga bya nkizo nnyo mu mubiri gw'omuntu. Nga kino kwe kyava kwe kuba nti nno yazimba olubuto ng'alinga omuntu alwadde obulwadde bw'entumbi oba mu lusoga bwe bayita obw'ekidaada. Kino kyaleetera n'abamu ku bantu be kw'ossa bayimbi banne okulowooza nti nno oba oli awo Vice ono yali yaweebwa obutwa, kubanga n'omuntu aweereddwa obutwa oluusi ayita mu mbeera eyo ey'okuzimba olubuto n'ebitundu ebyomubiri ne bikosebwa. Vice agenda kuziikibwa ku Lwokutaano luno ng'ennaku z'omwezi 3 January ennambaala eirenzi. Abadde ayimba sitayiro ey'ennyimba emanyikiddwa ng'ey'embayire oba giyita amadinda mu Luganda, ate era kw'ossa n'ennyimba ez'akadongo kamu. Bayimbi banne bagenzengayo bambi okumukyalirako, era mu bano mulimu omuyimbi Tina Baby gwe yasanyukira ennyo era bw'atyo n'amusaba amuyimbireyo oluyimba olumuzaamu essuubi era nga lusaba Mukama Katonda amuweeyo chance asobole okuwangaala. Olowooza n'amaanyi aganakola ekintu ekyo. Abantu badda kwongera obukwenda boyengyewo nga bwenkobo Katonda akwomukisa. Okufaananako ne Julia Ngume eyali mukyala wa Martin Angume bwe yayimba oluyimba olwa Martin muweeyo chance nga yeegayirira Katonda awe mwami we Martin Angume omukisa asobole okuddamu obulamu. Martin muweeyo chance, bayimbi banne bali mu maziga. Martin muweeyo chance, abaana bange bakule n'eddaddi. Martin muweeyo chance, muweeyo omukisa gumu bwe guti. Martin muweeyo chance. Ekyennaku kino tekyasoboka era ne ku mulundi guno David Vice yagenze okuva mu bulamu bw'ensi eno nga Tina Baby tannatandika kulikoodinga luyimba olwo, anti yali yamusaba nti bw'amaliriza ebimusumbuwa omuli okukola launch akole oluyimba olwo. Era ezimu ku nnyimba za David Vice ze yayimbira abantu mulimu abalemesi. Abantu mwalira mazibwa ati mujiya ebijiya jaga aye kano kengize bana kakukonkona mbaire mwena wene kyemunkolera era kansoke mire ku matanta bananga mweterezanga temusokona n'obunusu. Abatateesa Kansoke nkutega n'okukadingidi mwena mukabulire. Omusaadde okunsa akadingidi tonatwawulira, tonatwakoga ifo kulondanga abantu tibateesa, abajja okuteesa bo bateekezanga babaga beeriira, abasinga obungi batwala ndolo bakaali kuzuuka, aye tuli kuba bange bye bakobanga tonda kubibona. Ebizibu by'ensi
ebyafaayo. Akaseera kendiwa omulamu musene kunaniriza inoti mumpubugagizi ate nze mundidi bayisiti dalugambo olansituka tewaliwo nsonga ekinumya omwoyo ekisinga okunika gasoka butagagira byawaimwe nabeewunya olwaluuzi okugema omudaali gwa busoga ni muguta entuuma kiyira kyokanze bayisi omukugunvayo supidi mangu nambiro ndide mbazuukusa abasoga era mwena n'okusiima okwiza emirala gya busoga tube nga twesa kirala. Ennaku y'ensi eno omuntu akwatibwa omusaata oteekwa okubanga munsi muno bingi byokoze era nze David bayisingira okwetibwa omuntu ensi eno nga njetegereza naye kanzoga kwebaza Katonda olw'okubayamba ekitone ekyokubuulira eggwanga. ennamba Bw'oli ababasalwa by'enemba nabaida okwabika emyoyo kuba ndi kubayisa kigege omuntu ojja okuwummula ensi eno okutuuka okwengira ettaka nga bingi by'otawaine nabyo omusoga yalugerayira ng'okaali kwengera magombe ziweddira itulu ninze bwe naliika enkaali omutonze bayise kyamananga ng'ensi erimu olukwe aye natera okumatira olwabi n'ebigwirewo ebijja okutubuza eidembe abantu nasooka n'abakobera nti ensi n'ekyokakyuka babyeta byakuzaana abandi banvu mu budongo era banvu mu bulebesi n'okutereka by'enemba ezira kirema bayisika nembe ezira kirema onange Katonda kyabwa okikozesanga omwoyo onangoliboosabye ezira kirema baana bange nina musome aye musome nga kemusaba ezira kirema omwoyo onangoliboosabye ezira kirema nidukire enuma yenava wenaidukira byobisemu banja abatuseka aye Katonda mulungi. lwaki ozimba omwoyo Munanze genkole ekyange gwe lwaki ozimba omwoyo gwenaguno okole ekirungi kya mwino kyakoze okuzimba ensi lwaki kikulumya omwoyo bayisa obutaweesa kyenemba banakisitwira empalana mu mitima gy'abananfuusi nimwokumpagira nimunsuuta banaane kireesa obuzibu fiti n'okusiikuuka ayenza abantu abalamu baidi bali otinswano nde nibonaaza tebula kamenenuka muzaale nga temulambira nviira mu kigulu gye nfiire tiinemba akaalo buyonga egomboola n'amale ekigambo ky'enkoba kyenkwina okubagalaga bonna abazaala abagala musaina okubagalaga kyokka mwenda okuzaala okulamba kwabalema ate mukwenda ensente abazaire mwafika omugala talanga kufumba yena atiwangaga omugala atasobola kuwana bageni atingaga ate ono atasoma kuyena atingaga nono namagwata nkwata mpola kwata mpola mukwano omwoyo omulwaire kwata mpola kyanze munange kwata mpola 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 obulamu bwange mama kwata mpola obumenke abakyala baife bana babaira bazaire batuse n'okugumbala bayisindikweraliikirira kanalero obumenke ketuzaire ebikuledde obumenke okwida mu kyalo bwasookera ne mutumba malagwa bwabulinganga basooka bakobanga ti mijini gyabagaiga gijja kugisaadaka ayo kitabwire abantu ne batuuka n'okukyankalala ne bwabangu butuukayo tukuuse wabala lutuliikuba ebidomolo takulemiranga omukisa bana mwidde mbagobereku ensonga yendesa ensonga nungi omukisa ekwida abangi bagulwanisa aye gulina osala akakojo kutuukayo gulaka niwoleeta sengenge wakutemberi watabonamawo omukisa kutuukayo gwenda ate Katonda kyabwine nti akikugaire nige bakirwanisa omwaka era okigangula n'ennyimba endala nnyingi kitalo nnyo nnyini ddala ekya David Bayisi